Cong's Honorable Lutamaguzi Ssemakula ate agenda kwewangulira ekifo kya Deputy President ow'Obuganda. Ekinono nga kibaddemu omukulu Presidnt Mpuga Nsamba, mwabadde akulungira olugezigezi lwe, mwabadde alowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Bobi talina buyinza munnange bumuwummuza. Leero ne lwagenda okutegeera nti Kyagulanyi Ssentamu Bobi alina obuyinza obumufubutula. Era nga tulabye abantu bangi bagamba mbu His Excellency the President of Uganda talina buyinza buwummuza Mpuuga, naye kino kyonna bakiruuzizzaako nga Kyagulanyi Ssentamu Bobi amufubutudde n'agamba nedda nkooye enkwezo sigenda kuddamu kukolagana naawe. Banange President musajja mugezi nnyo era ne byakola abantu abasinga babyewuunya kubanga byakola nabo bennyini oluusi bibasuukako ne bagamba naye President principles zatambulirako nga nnene nnyo nga ngumu ate nga kyekituufu. Banange abantu bano abamu tulina obbategeeza ebintu. Abantu bano abamu beefuula abatalaba, beefuula abatabiriiko, beefuula abatabagala kumanya, naye twongera obbajjukiza n'okubategeeza ffe tujja bibamanyisa. Oyo yenna yenna alowooza nti ategeera nnyo alowooza nti bannayuganda bakyalinamu eyo embeera ey'okutyatya, bannayuganda bakyalinamu ogamwa mbu kati ono tetugenda mugambako tuno tujja mugamba. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ye President waffe munywevu nnyo era aliredde nnyo okukola buli kimu kyalina okukola ng'ate takikola nti lwa just wabula akikola ku lwa Uganda yaffe n'ensi yaffe. Tuli basiimu nnyo President, mukama waffe gwebale nnyo kwagala ggwanga, webale kutambulizaamu Uganda, webale kutulaga nti tusobola okutambula era tuli basiimu nnyo. Tusaba tutambule bwe tuti Uganda eyawamu ye Uganda etambula era Uganda eyawamu bannayuganda gye batunuulidde. Abo abeenoonyeza ebyabwe abaagala ebyabwe bye baagala oyisaawo ffe tubagamba nti tebitukwatako, kye twagala tukimanyi ate era tujja kituusa gye twagala okituusa. Abantu nno bavumu, abantu kati baafuna obuvumu. Oyinza olowooza nti otegeera muganda wange, eyo entegeera yo ojja gitegeerera abalala so si bano. Abantu kati bakoowu, abantu bamanyi okwagala era abantu bagenda kutwala mu maaso. Tweyanza President waffe okuba nga osobola okuvaayo ate n'otubuulira ekituufu tetulina okukola n'okuba nga onywerera ku mateeka ago. Bannange tuwale kikulu kisinga ekyo. Kulebwa ne muntu ng'anywerera ku bigambo bye ku mateeka ge, bannange kikulu nnyo era tuli basiimu nnyo mukama waffe. Tusaba tutambule bwe tuti. Banduulu nga bagoba omubbi naye nga munnaawe bamukolera kkubo wakuyita kugenda. Kimale ngamba aba National Unity Platform nti ku social media kwe muli kuliko abantu bangi n'abenaremu kwe bali era basinga okuba enduulu bwe balaba nga mwemezze nga mugezi gembawa nti muteeko ku bigere. Kuba kati olwaleero otubuulidde mutabani wa Museveni ali mu magye, takkirizibwa kukola byabufuzi, ali mukola laale. Ate tewali bantu basobeddwa byabufuzi era kyowuuza ekya eggwanga direction gyeriraga kirungi nnyo. Kuba kati ffe abali eno abakulembera ffe tuteekwa okuwa abantu ekifaananyi. Naye abantu abali balowooza nti eno wa good direction tugirina. Bw'obuuza Brandon ne Ssekikubo nga bamazima tebamanyi gye balaga. Batudde butuuzi bawalula. Kubanga ababadde bateekerateekera mutabani wa Museveni ogenda e Masaka ate bali mu bitabo by'NRM beewandiisa. Ate otugaye ndi mutabani wa Museveni yawandiisiza ekibiina kya PLU era n'agamba agenda kukiwandiisa. Abakikungira ate bali mu bitabo by'NRM beewandiisa ebya kitaawe wa Muhoozi. Kati abo goba olowooza nti eggwanga bayinza okuliwako ekifaananyi tulagawa. Kibuuzo kyembuuza wano Busamuju. Abantu babeene bakole batya kati? Waliwo ogomyeko mu nju ng'enkuba etonnya naye ng'ate n'enju naye etonnya. Ng'enkuba etonnya nnyingi nnyo n'oyingira enju okweguma naye nga n'enju etonnya n'osooka n'oyimirira wano ng'okulya ng'essaati etobye. Kaakati abenaalimu bwe bali. Abakungira Muhoozi baakedde ku byalo kugenda kwewandiisa mu kibiina ekikulemberwa kitaawe nene muli mwebali. So eri gye ntandikidde emadde nsinga nnyo okuwa amagezi bannange betuli nabo mu kulwanagana ne Museveni ne famire ye, kubanga bano bo baasala endalinga oba si taata abalala bagenda wa mwana awo bo basuubira nti eggwanga we lijja okutambulira. Ate bw'obasanga nga tebali ku mpewo buli omu ng'akubulira obuzibu obukirimu
bwe bajja ku mpewo Ssekikubo sinakwogerako naye ku nsonga zino ne Brandon ndoza omubuuze nzo gakyali ku main naye abasinga oboolaba lumu naye n'omubaka Kyemasweti nga babayise ogenda mu lukiiko oluteekerateekera Mozika ne Lugaba okukyala Essebeyi naga bwe twatuuseeyo Balamu n'atugamba nti ababaka ba palamenti tuke tuleete ssente za $10 million 37 naga nenfuluma nti nze nyina mutano wa Museveni nze nyina okumupangisiza tenti ajja kuba olukuŋŋaana naga nenfuluma sazeeyo nti kati onalabika ye akola byakupangisizaamu tenti ye yali kubivulu yagenze nabyo mu maaso bwatyo Kyemasweti kinjogeza amanya g'abantu abantu bamenye nti byenjogera si bya bulimba Kyemasweti mulamu gyali osobola omubuuza bw'anaaba kyongera nti batubulira ebintu bingi nga tebali ku mizindaalo okubonaabona kwe bayitamu okubanga tebamanyi we bali ebweru enkuba etonnya enju gye bayingiddemu ya bituli enkuba gyazzeeyo ate ne munda n'emukubiramu ate tadde bweru ate ne munda watonnya kati abenaalemu abasinga bwe bali bolaba beewandiisa tebamanyi gye binaggwera era balinde mu kawulu ka Ssekikubo Sembabule omu ku bantu mpaka lwe yawummula Sam Kuteesa bali basinga okuba ab'amaanyi wano mu Uganda nga wakulusegerya nnyo ne Museveni bawasa abakazi ba Luganda ate n'abaana baabwe ne beewasa ompulira Kuteesa ne Museveni Kuteesa mukyala we yafa Jennifer ne Kataaha mukyala wa Museveni ba Luganda kati abaana baabwe beewasa kakati yali wakulusegerya nnyo naye ku CBS ono nali muwulirira ng'aliyo mu bitookalanja Ssekikubo alanyise musasi ganyooka balonda abenaale mbali mu kulonda byali ku CBS nze nkomyawo bukomya byaliwo basobola obikomyawo nga Kuteesa agandi ali eno mu bitooke agandi Ssekikubo nkubya masasi okyabijjukira bulungi mbijjukira zembadde wano gwakubiri bino byali byamasasi uligali ga mundu edule bali bamubba n'asamba box ebaafu lwali mu kalulu kasooka palamenti y'omusanvu ati kitufute tukwogerako kubanga oli wano nze polisi yaffe wano tetwogera ku muntu nga toliiwo kati ekibiina tukyali ku mulamu ekibiina abenaalemu kye balimu kyabakwata mundu mu buyinza kirimu lwa kukwata mundu era n'abakiwagira basinga obungi bakiwagira nga lwe mubeera ku kyalo nga mulina kivubuka ery'amaanyi nga bw'obeera mu gurupu yali omanya gwe muweŋŋanga yenna lijja mukuba kati bano kyekibawagize n'alemu abasinga balina emundu oba naabi bali bubi nga emundu evaayo oba nsimbi oba kibooko naye nabo batudde ku bunkenke abantu kibalemu okutegeera nti gavumenti ziba zigwa Gaddafi eyakulembera omutwala eyali atone genowe naye nga yakulembedde abantu bagoba Gaddafi omulamuzi we kirwa kiwanuka weeri teweewuunya bano bakyuma kiyaka nga bataddeko engoma ekagoma abantu nga tebazirabanko nga Museveni agudde olwo bali kwani bamuwonye ng'engoma zinyooka baga nti Brandon yeesibye n'ekisekesa azina ali mu kkubo abadde omwogezi w'akabondo k'ababaka b'NRM awasonza akasale yoyo awali kasaako yoyo yazina so ekizibu kyo tuyina kati ene waffe mu bibiina mbadde manyi bwova ku NRM ota ku FDC kati ngenze nja bigatawamu ekizibu kye tuyina mu bibiina ekigambo demokrasi mu Uganda kikyali kizibu NRM eriko nanyini waayo ne bino ebibiina ebyaffe abantu nabo babitwala kino kya Kena kino kya Mao kino kya Nandala kati era fe okusalawo okutambula mu Uganda okola ekibiina twagala abantu abagenda okukikola basigale nga bananyini baakyo obuzibu tulina kati okwawukana NRM saawa zino erimu kuteriyo ekibiina mu nsi olinanga mu bamemba 11,000,000 omanya nti kizimbiddwa ku musingi gwa fraud bufere Museveni akawulu akabiri yafuna 4,400,000 wajali 3 kati yagenda ate ne bamemba 11,000,000 kuba NRM tegenze kuwandiisa bapya bokka egenze mbu balaba abaafa babajjemu bawandiika abapya naye ate agenda nti oleda alina 11 nga tanawandiika kati ekibiina kyo kyazimbibwa ku musingi gwa bufere
tekiyinza kuwa ggwanga ekibuuzo kyewabuuziza direction. Ekyo gye n'omuntu kyatugamba nga mu FDC you cannot give what you don't have. Era lumu yatugamba nga tulwanagana mu FDC ngo mizinyooka. Nanga nti kati mmwe temumanyi kye kitegeeza kubanga ate oli mu buyinza ng'olina mmundu. We mwekube engumi singa mulina mmundu, singa masasi na tiya gas. Nga tugamba mwemanyiize nnyo mu bibiina okubeera democratic era nga lumuna mungana abasajja gwe president ayiba tukola. Nanga when you advantage yourself and you are in a weaker position, when you gain position of strength, you are going to be bad. Bweweeyisa mu ngeri eryanyi eyitiridde neweewa kati ate bw'onaatuuka mu kifo nga gwogaba buli kimu byonna gyabirya. Nga tugaba twemanyiize mu bibiina nti ekintu kyokola you don't seek to advantage yourself. Tonsinga ku Luganda. So you don't seek to advantage yourself. Mantujja agenda okusaawa mu lubiri ne tutambula n'ebigere ne bugawo ne bwaffe obumyufu. Wewe ne tujja ne tusaawa ne tuddayo. Dr. Besigye yagambye abeFDC betwadde n'abeekireka nti okuwangula Museveni tulina okulwanyisa ebintu bina. Nja kwogerako bibiri. Ekisooka fear, ekyokubiri sente. Nanga nti kati muwano omuna agiranga meeting ewedde nga mugamba Ssemuju otulese otya ogenza otya. Abantu society ewagira ebibiina n'abakulembeze baabyo era nakigamba nga abantu njala nnyo omuntu anampagira mu campaign nga bamunyonyola bamubuuza lwaki wagira Ssemuju asobola okuwa ensonga nti kati mwabali wano muyinza kumpaako nsonga ki nti Ssemuju gwe tuwagira. Olwera osobola okubuuza omuntu oba wagira NUP oba wagira DP n'omubuuza ensonga lwaki awagira nga talina n'emu. Ebirubiriwa byammwe byebiriwa tabimanyi naye ng'awagira kinyumo. Kakati ebibiina byetaagisa byennyini kuddayo okusomesa abantu. Essubi lituggweremu ddala. Essubi teribaggwamu. Bw'oba okyalimu n'emusubi terina kuggwamu. Kiseera kijja kutuuka ng'abantu bategedde. Politics and society. Ng'abantu tulina okusomesa abantu kisooka ebibiina by'obufuzi babitegeere. Bwana Morobiti ati n'abakulembeze beetaaga kusomesa. Kubanga oli omusanga ekibiina kikulembera naye nga omubuuza ekibiina kyamu kyawukanira ewa n'ekyagundi nga tamanyi. Abantu bayingira n'ekibiina nga ne constitution ekitandikawo tagirabangako naye nga ate member wa parliament. Naye nga yanyumirwa wali naga kino kintuusa n'ayingira. Kati ekyo mukaluubirirwa nnyo okukibeeramu nga ne constitution yini togimanyi togirabangako. Golaba abeFDC abagimanyi nga bagirabako bagimenya. Naye ate gwayingidde ekibiina nga togirabangako. So n'olwekyo wetuli mu direction ntya nnyo okumalamu abantu abawuliriza CBS amaanyi naye tukyalina akatyabaga kanene. Kyobola abali mu NRM kugambye bakuutira mutabani wa Museveni akadingi nabagange nakola ekibiina nabaga tuli mu ekyo. NRM bwerangirira okulonda be basooka ku layini. Kati ate nga bali ne ku level ya parliament. Bano bonna bola abali mu kuteekateeka nti bagenze Masaka ate bamaze kwewandisa mu bitabo by'NRM. Kati abantu bali enkuba etonnya ebweru ne munda gye bayingidde etonnya. Kati ombuuza ntukole ki? Obutavanguko buno tukoze tutya? Enkuba etonnya ebweru ne munda. Ne munda. Sinagenda sikikuba. Yogedde wano nti Richard Ssemakula yabadde wano n'agamba nti ye president wa DP. Ebya DP biringa waliwo abasiraamu abambala empale ezitatuuka wansi naye nga ziri awo ndoza bayita abatabuliiki oba abasalafu. Bayita basalafu. Kati omuntu wakubuuza eno nyimpi oba mpanvu
oyinza okulema okugaba oba nnyimpi oba mpanvu kisinziira bw'ogirabye. Kakati Ssemakula naye kati wa ddembe kubanga omuzungu waliwo kyayita abdication. Ssemujju era yatera okunyamba mu Luganda to abdicate, okwejja okusuulawo, okuleka obuyinza noweeyagaliza ebintu bingi n'odduka n'ogenda obinoonye. Kakati saawa zino bw'eba nkoko omutwe gwayo gwasalwako gwa DP. Kakati tukyanoonya enkoko naye kati ebe ekyali nkoko eyo ne bwe bagifumba era bagiyita nkoko. N'olwekyo kati tukyanoonya yaleka obwana obuto bwe bunaakula busobole okutambula oba waliyo obukoko obuto bwali busigadde busobole okutambuza ebbiina ly'enkoko. Ebyo byonna nga bibaddewo Medi, ebibiina by'ebyobufuzi Honorable Ssemujju akireese bulungi. Nina okulowooza kw'amaanyi nti abantu abasinga bali mu bibiina by'obufuzi nga tebamanyi lwaki mwebali. Oli abeera mu kibiina ky'ebyobufuzi ng'alimu lwa muntu. Nanze nze ni mu kibiina ekyo lwa gundi. Abo be bamu ku bendowooza nti baba tebamanyi na kigendererwa kya kibiina ekyo. Ekibiina tokibeeramu bubeezi just kubanga mulimu mukwano gwo oba gundi. Ekibiina bakibeeramu ng'otegedde ebigendererwa n'emiramwa gy'ekibiina ekyo olyoka okiwagire era owagire emiramu egyo. Actually okuwagira tebawagira, bawagira miramwa gino egibeera mu kibiina gy'emituufu okuwagira nti ndi mu kibiina ekyo olw'ensonga eno n'eno n'eno. Naye abantu abasinga babeera mu kibiina waliwo babeera mu kibiina olwa kala. Nanze kale eyo endabikira bulungi. Oyo n'abeerawo ng'awagira kala. Waliwo abeera mu kibiina tigundi bw'abeera antambulira bulungi. Waliwo abeera mu kibiina gundi oyo ayogera bulungi. Kakati nga kyekimutadde mu kibiina. Ebyo byonna bituleetedde obuzibu mu bibiina. Kyobola nti abantu abamu kye bandiyise omwoyo gw'ekibiina tebagulina. Baganda bange baagala kutandika kibiina. Ssemujju baagala kutandika kibiina. Naye Yoweri Museveni akyali mulamu. Era akyatambuliza ddala omulamwa gwe naye ogw'okumalawo ebibiina. Kuba nina ekirowoozo nti ekigendererwa kya President Museveni n'abantu be kyekyokuteeka wano one party state nga yeefuga mu Uganda. Singa abeera successful, singa awangula okumalawo buli kibiina, abantu kye bajja okuddako ga nti tukyalina kyakkola. Kaakati naffe tugende mu kibiina ekyo. Kiba kitegeeza ye amaze okuwangula kyayagala. Kubanga buli kyendaba kyakola waliwo kyoyogedde kikulu Honorable Ssemujju nti ate aba PLU ate bewandiisiza mu kitabo ky'NRM. Now that one is dangerous. Kuba PLU ndowooza beewandiisa mu Electoral Commission kibiina. Kakati bino ebibiina bibiri ate byonna bikolera kibiina kimu. Kakati awo nawo waliwo akavuyo. Ate ebyo n'obyogera waliwo ffe abantu ba bulijjo abatunula politics nga tukyendi politics atembe bakiyita to aim to improve Ssemujju gumanya oluzungu zolwa enkwata lukwata abalubirirwa okulongoosa obulamu okulongoosa embeera someone's status so the politics Ssemujju kiteeze bulungi abayina ebiruubirirwa by'okulongoosa obulamu bwabwe ye politics kitulowooza nti ekyo nebulumu okukyusa society kati kigambe bwekyo ya n'olwekyo ebibiina bino abantu okubitandikawo bali balowooza mu kulowooza kwange nti bwe tunaakuŋŋaanya bannaffe ne tubaguza kati ideology ne tubaguza endowooza yaffe ne bagiwagira tujja kusobola okutuuka ku ntebe eri. Entebe yate tugikozese okusobola okuteeka mu nkola bye tulowooza nti bisobola okutereeza. Naye kakati tulina ekizibu kya ssente. Era weesanga nti buli mu constituency ye ayinayo ekizibu kya ssente.
waliwo abakuwagira nga baga nti nze bwe muwagira na wangula nze singa mpayo obukadde 3 mba maze. Waliwo awagira naga nti nze bwe bagende waffe nanzimbirako ekkanisa ekyange kiba kiwedde. Waliwo awagira agakasitane bagundi bali bawagira oyo. Kakati omulamwa guli ogutandisaawo ebibiina ne gufa. Njagala okubiriza bonna abali wano ng'oggyeko bano ababiri. Kuba bano ababiri Honorable Ssekikubo n'ono ab'NRM nti waliwo obusolo bubiri nabulaba ku National Geographical obugabi ku TV obugabi naye eri waliyo empologoma ng'ebulengera bugabi obulume ne bweteekamu amayembe ne butandika okwekuba bwonna ne bweyuza. Kati empologoma yagenda okulengera nga buli wali ng'ate enjala ejiruma. Yajja mpola mpola ng'ekwata kiwedde bukooye bwemenya amagumba bwonna buli awo n'etoolako akamu n'esooka n'egenda n'ekalya. Kati kano akalala kaali kakooye nnyo nga tekakyasobola kgendera olwadda wali nako ne kafa. Kati eyawangula mu byonna yali empologoma kuba yonna okukoowa yali tekooye. Kati ffe bye tukola naddala abali ku opposition tulinga obugabi buli. Amaanyi gonna tugeeteekako okwemalawo. Essente zonna ze tulina ne tuzeeteekako okwemalawo. Kati empologoma yeebeera wali ng'erengerega nti ani akooye ennyo epiikinga kiwedde oyo ne mumalawo. N'olwekyo twandibadde tulowooza nnyo tugenda kukola tutya bwe tuba nga tuli baakutuukiriza ebigendererwa byaffe. N'essuubi okuliza mu bantu actually abantu buli bwe tukola bye tukola essuubi lifa. Kubanga abantu bamwe era bw'otambula bagaa nti banne ate ffe tubadde tulina essuubi nti tulina we tutuuse ate kati mubizzeemu kubanga babadde bajja babiraba. DP bwe yatabuka bagwamu essuubi ne bagaa nti kati kasita FDC ekyaliwo ne FDC nayo neekola ki neetabuka. Nupu nejja ne baga kasita kati tufunye ekipya ne bava mu DP ne bagenda mu Nupu ne baga n'abava mu FDC ne bagenda mu Nupu bonna ne tugaa nti kale oba bagenze eyo kasita omulamu abakyagukola ki gwe gumu. Akatayi kabadde tekannaba na kusala. Abantu emitima ne tugiddamu kati tugifumisa na byambe ne tugitaagula. Kakati abantu bano tugenda bakooya baresigninge bagende nti kati bye mukola tetukyabitegeera kati tutuule tulinde. Olwaleero mbadde ku social media kuno e Masaka eyo nga bagenze bawo bapiero yu kati bagenze ne bawamba baachadi beba bayisembu nze nkuyita kuwamba this is a different party ne bawamba office ne bakoleramu effujjo lyonna lye baagala neteri abakuttekaabo naye kati njagala naffe tukoleyo sampling anti kati bwebito webibeera twekuŋŋaanye naffe tugende mu ofiisi emu ne fulaga zaffe ey'NRM naffe tukolereyo bye baakoze kubanga bandibadde poliisi yandizze na mangu ganti kino ekibiina kiri registered ate si kyammwe temwandigenze wano. Ekyo kikulaga nti ebyokukkakkanya bannaffe mu bibiina kabeere nga gwofuga bikyagendera ddala maaso. Medi nga amaliriza essuubi tewali. Essuubi tulina okulyezzaamu era tweyanzizza nnyo abakulu mwebali kwogera nsonga mwebali kwogera bigambo oluusi tubula omukisa okufuna abantu abogera ebigambo ngaawe mubyogedde naye tusiimye nnyo timunyonyodde ensonga era n'abadde tannategeera nsonga kimanyi gyali eyo ensonga ali mugitereeza era agitegedde nenga twongera obbajjukiza n'okubategeeza nti mu kaseera nga bino byonna byogerwa bino byonna bikolerwa mujjukire nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine si ye muntu ali awo gemugenda okugamba nti kino kiri amale gasitukiramu ajje abeewe. Twongera obbajjukiza nti abantu kati tubatya olw'ebikolwa byammwe ebitali byansa olw'ebikolwa byammwe ebirala ennyo era olw'ebikolwa byammwe nenga twongera obbajjukiza nti ffe weetuli era tukyaliwo ebbanga lyonna.